ne batuufu ndowooza. Okay, Robert Mutebi in Bukesa, good morning. Jebaleko obuntu twavunyate gwe n'obujjako fetukedde twesibya obwoku nnyindo ne mwami lumu agambye obwokukozesa bubi. Okay, embera eyimirire etyawo e Bukesa genda maaso. Zanyo neyanzege simanyi oba ekyo omwana w'omwami ekyayogedde kiri mawulire lwaki basereebu tewawangalira mu bufumbo naye tujja kiddira nga tumaliriza coronavirus mu mbeera emu obw'endala. Mbalamusiza nnyo mwenna abali mu studio nga sinabatuusaako obaolyawo ntambula za bidduka bwe ziyimiridde mu kitundu mwende. Waliwo kyenzize okulabika nti nnongoosa omanyi ffe twewaayo buli bulimba obubeera ku social media ate ffe tunoonyereza ne tubategeeza. Simanyi oba mwe ku masimu gammwe mukedde okufuna ebifaananyi ebiriko abasajja ababiri abagudde wansi nga balinga abafudde nga abantu n'okusingira ddala ababoda byabadde mu matumbe budde nga baboda abagenda maaso n'okugamba nti coronavirus nedda. Atuze okubabuulira ekituufu singa mufuna ebifaananyi ebyo ku mitimbagano gyammwe ekituufu tekiri nti babadde balwadde ba coronavirus. Actually babadde wano wetuli essaawa zino tuli ddala wano okulinaana ambiance oba okuliraana olujja lw'ambiance bwe muba mulaba ekifaananyi mulaba restaurant eyo eya atuke nawali ewali baguma era nayo restaurant wano e Bukesa okuliraana ebitaala naye sayidi eno eriko otuke wewabadde ensasage eno mu kiro ekikeeseza olwaleero. Ensasage eno yabadde awo mu nsonda babaddewo abasajja babiri ababadde bagudde abasajja ababiri ababadde bagudde awo wetulaga saawa zino nga balinga abafudde. Naye ekituufu kiri nti abo ababadde bagudde awo mu kiro ekikeeseza olwaleero ate babadde bafu era babadde si balwadde ba coronavirus nga bwe bigenda maaso n'okuyitingana era nga bannaffe babitadde ku mitimbagano egy'enjawulo. Nedda tebabadde balwadde ba coronavirus. Kyetutegeddeko nti abasajja ababiri abadde smart nga bambadde essaati enjeru be mugenda maaso n'okulaba ku mitimbagano era nga babadde wano wennyini wetuli ababadde obaolyawo babuloka era nga tukitegeddeko nti balina emmotoka etali yaabwe gye batunda ne bajja nga babalondoola era bwe baze nga babalondoola ate ekyaddiridde kwabadde obaolyawo kubawa kalifomu eyabanafuyiza era nga yenso embeera bwetyo bwe yabadde wano. Ensasage yabadde y'amaanyi era ku mitimbagano egy'enjawulo abantu bataddeko nti balwadde ba coronavirus naye tesi coronavirus babadde babuloka abadde bazingiddwako naye nga baweereddwa kalifomu okulabika nti babatwala. Wabirabye otya tunyumize? Nsaabirabye bulungi nnyo. Just nze nalabye bantu nga bagudde awo naye nabadde ntwala basaabaze zabadde essaawa mu 2:3 awo boda zabadde zasizimiridde naye nze nabadde ngenda mu tawuni esewa. Actually nze saatidde kubala nabadde simanyi kiki kibaddewo nabadde manyi oba accident ndi babawumuliza bbali awo kubanga bibadde biyitingana ku mitimbagano nga bagamba balwadde ba coronavirus bikikati ffe nga sooti tuze kutereeza kintu si babadde balwadde ba coronavirus nga bwe kyabadde kyogerwa. Ndowooza naawe embeera wagirabye. Esewa. So kyekyo omuganda wange ffe twajja kutereeza abasajja ababiri bwe mulaba ku mitimbagano abannaffe aba social media bagenze maaso okuteekawo nti balwadde ba coronavirus bekibafudde nedda tebabadde bafu. Basajja abadde balamu basajja batunda emmotoka babuloka bammotoka abatunda emmotoka etali yaabwe ne badduka kakati bazze babayiga okumala ebbanga bwe babategedde nti basula mu tuke restaurant basula eno mu wooteri waggulu kati ne babeera n'engeri gye babafunzizaamu. Tukitegeddeko nti babadde kalifomu mu ngeri ey'ekyama kakati ne banafuuyira mu ntebe mwe babadde batudde nga balya era ekyaddiridde kubafulumya bweru ne babawummuza awo era kati abantu bo obwedda olujja nga balowooza nti bafu era nga balowooza nti obaolyawo balwadde ba coronavirus abamu ne babadduka nti balina covid-19 abamu ne batandika okubadduka naye ekyo si kituufu nga bwe tubategeezezza babadde babuloka abafera kakati mu kufera okwo ne babazuula ne babawa kalifomu n'abanafuyiza mu ntebe mwe babadde
ne babajja mu restaurant ne babumuza ebweru era awo bajiddwa okweyongerayo bagenda kusasula motoka ze batunda ezitali zaabwe ne badda masape wano we tuli ku tuke restaurant e Bukesa embeera yeyo eyabaddewo so bye mulabe biyitingana ku social media ebyo byo si bituufu n'akamu abalabi baffe abaso TV ffe kye tuzze okulongoosa nti si kituufu si balwadde ba coronavirus tulinde ministry yetubuulira ekituufu nga bwe kiba kitambula katono nnyo ku ntambula y'ebidduka kubanga mu kiseera kino ssaawa zino ez'okumakya emmotoka tezibeera nnyingi naye gyempise ekasubi yojjaamu abadde akutte naye wano wendi wano kati ku bitaala bya wano e Bukesa nawali ebbakuli tewali nnyo ate mugotteko gwa bidduka agwoyinza kwogerako emmotoka zitambula bulungi ebitaala byennakulabye ebyo tebiriiko mulina kwefuga bwefuzi nga muyitaawo ne bino ebya wano ebbakuli e Bukesa byokwebiri n'ebyebbakuli ndabye kwebiri motoka zitambula bulungi kumpi ku buli nguudo naye mukimanye nti gye bujjakao katono ku ssaawa awo 2 n'okweyongerayo jaamu ajja kuba obaoliawo yeeyongedde kubanga abantu kati batya omugotteko guno ogw'enjawulo oguliwo batya okulabika nti obaoliawo benyi babeera mu muvuyo omungi kakati batambula mpola embeera bwetyo bweyimiridde akambazeeyo ate mu studio abannaffe bagende maaso n'okuweereza naye nze kyembadde nsinga okwagala okutereeza bye bibadde bitingana ku mikutu egya mugattabantu nga biraga nti wano ku restaurant ekiro wabaddewo abalwadde ba coronavirus nedda babadde bafere ababadde baweereddwa kalifoomu nga baagala okubakwata era bakwatiddwa ne beeyongerayo yeyo embeera eyabadde wano bye mulaba nti coronavirus si bituufu n'akamu studio omuzindaalo ngubaddiza